bino ebintu biggwawo mugumiikirize ekigambo Musa kye yagamba bino biggwawo abantu bagenda kufa bino abange biggwawo. Olaba Firawuna abamu ku basajja bakiwagi era yasinga okuba kiwagi baminisita be bakabinenti ba Firawuna baminisita aba Firawuna abamagye waqala almalau min qaumi Firaun bagamba Farao president ne bamugamba atadhara Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard owange Firawuna olese Musa n'abavubuka be bonoone mu nsi bikwasaganye olese Kyagulanyi n'abavubuka be ndowooza olaba mwe muyinza okulooza nti nno byemukola mivumba byaliwo baminisita bagamba Firawuna olese Musa n'abavubuka be bonoone mu nsi ne bongerako ekyokulala wayadharak wa alihatak baleme kusinza gwe Firawuna n'okusinza bakatonda bo yani obalese abavubuka baleme kulonda baleme kutikinga basi. Firawuna yawera yayogera ekigambo kyali kinene yagamba sanuqattiru abnaahum ngenda kutta batabani baabwe. Allahu akbar. Okuva edda nedda abo abamalala weebali n'ensene eriko nnyiniyo yagamba ngenda kutta batabani baabwe wanastahayi nisaahum nga ndekawo baana babuwala bokka. Amawulire ago era n'agamba wa inna fawqahum qahirun. Tulina amagye, tulina SFC, tulina bakomando, tulina byonna, tubali waggulu. Ebigambo ebyo bigwa matu ga Musa. Musa akuŋŋaanya abavuka banu Isirairi. Qala Musa liqawmihi, Musa n'abagamba istainu billah, abange mwesigamire Allah, wasbiru, ate mugumiikirize. Abange mwesigamire Allah ate mugumiikirize. Olaba obugumiikiriza bwe mukoze kubanga Nabbi sallallahu yagamba wa'alam mu hadithi empanvu yagamba wa'alam anna an-nasra okutasa kwa Allah ma'a sabri kubawo na bugumiikiriza. Okugumiikiriza buli omuntu wasirika nga bamunyigiriza Allah abagenda kukola. Wallahi Allah ina kyagenda kukola. Buli abantu bagwamu essuubi Allah jalla jalalu nga interveninga. Ebbanga lyonna yalwanirira abanaku era Musa yabagamba istainu billah wasbiru, abange mwesigamire Allah ate wasbiru inna la arda lillah, enseno ya Allah. Yabagamba enseno ya Allah yurithuha man yasha min ibadihi, Allah agisikiza yenna gwaba ayagadde. Wala aqibatu lilmuttaqin, abange maaso gaffe eri akhira. Qiyama si ya leero, qiyama tennatuuka. Tuyina akhira, buno obulamu butono, tuyina ejjana kabuli gwe bantu bameka bamanyi nti no 221 bagenda tuuka 226. Bakasiye eggwanga beesunga akalu 221 naye baatuuka. Bashabani bantaliza beesunga bijja kuggwa. Allah agenda kunoga buli kiwaji essaawa eno kabuli kamuje bwetula ku kabuli yobo tewali ayinza gigobako gwe kamuje gwe vava oli ku kabuli ya president genda omanche baliko weewuunya abantu olw'obumuntu bwe balina olw'ebintu bye balina oba tebayiga byafaayo enensi eriko Allah. Waliwo omuyaya abadde yeeyita Katonda. Tusaba Allah jalla jasaasire eggwanga lyaffe kubanga eggwanga Mungu atayinza oditeekako bala kubanga